otowanika kate kankusabire oveeyo era osuubule ennyaanya nga tolina kyozikozeemu. Esaagala kummanyirira bwereere. Njagala oveeyo nga tolina kyolaga nsi kino kyokoze. Ogambye oli malungu gukwokyo guwulire. Pozi ngono janaga agatenji gabaweera obwereere ge bambaza embwa. Kadama TV buli kadama ali eyo tutera nnyo bagamba wano Kadama TV nti okuva e Uganda okusobola okubeera nga okyusa obulamu bwo embeera nga ekulemeredde Uganda ne bwe batekulemye naye ng'ofuna ssente entono okusinziira ku ssente z'ogenda okubeera ng'ofuna ku kyeyo. Nogamba mbadde nfuna emitwalo wadde 10 oba 20. Nogamba kangere nkyuse ku bulamu nfune ku mitwalo gino 9. Ekyo kyokola ekyo move gyokola ogambe nti ogenda tubagamba nnyo nti mulimu abatajagala. Awo woli ekikyoli office gyotuddemu mulimu omuntu atakwagaliza obeere ng'otula mu office eyo. Mulimu omuntu atakwagaliza kubeera nga ove Uganda ogende okole obwakadaama ofune ku sente. Muwulidde kadaama oyo nga bamuddamu oba omukyalo oyo eyali ayogera ku ssimu nga owulira ebigambo byayogera abijjira ddala ku mutima. Ayogera ebigambo bulijjo byekweseemu. Tugambe oyo gwe bagamba nti omuntu kugamba omuntu oba engo naye ng'eri mu ddiba lya muntu. Ng'olaba omuntu aliko eddiba lya muntu naye ng'omutima gwangu. Yoyo omuntu asobola okukola ekikyamu ye omuntu asobola okubeera ng'amanyi nti ogenda kukomawo Uganda nakola ekintu kyonna ekibeera kimujjidde mu bwongo okusinziira ku mutima gwe nga bwe guli. Waliwo omuntu atayagala kubeera ng'ova ku ddaala eryo ly'oliko ogende ku ddaala eddala. Omwo mwe muli ab'eŋŋanda, mwe muli gye baakuwasa oba gye wawasa, mwe muli ba ex oba omuntu gwe walekawo oba eyakulekawo. Bw'oli obaddekaawo n'omanya nti omuntu yakulekawo naye ate ayagala obeere ng'obonaabona. Omukyalo oyo engeri gy'abadde agamba mu kadaama owulira ddala nga essanyu lye ku nsi kubeera nga oyo omukyala gwayogera naye abonaabona. Naye ate kikwewuunyisa era nakino tukibagamba nnyo. Omuntu oyo atakwatulira naye ng'alina omutima gwe gumu nga n'oyo omukyala ate be bakyasinza okubeera nga babasaba ssente. Omuntu atakwagaliza yakyasinza okubeera nga akusaba ssente. Ate omuntu akwagaliza abikkirirako era omuntu akwagaliza oluusi agamba bambi naye talina. Bambi ali mu ddungu. Kati ebigambo ebyo n'omukyala byayogedde bikyuse nga bwagambye muli mu ddungu ogamba bambi ali mu ddungu. Ebigoye bimwambala bambi bambala engoye zino naye ate bajja akasente nti yoyo omuntu akwagaliza. Naye ate oyinza okwesanga ng'omukyalo oyo yennyini abadde avuma abadde ajerega abadde avoola omulimu gw'abakadaama ng'enjawukana eyinza okubeera ng'evudde kubeera nga kadaama abadde kyamuweereza ssente. Ng'ekyo kyokka kyokka okubeera nga obadde tokyamuweereza ssente oba omumye ssente ku olwo n'akwogerera ebyo byonna amafuukuule kuba yaaliwo okubeera nga atudde Uganda alindirira ezo z'okola. Kiki ky'oyize mu maloboozi ago? Buli bw'obeera ng'eyo n'okola manya waliwo akwagaliza okubeera nga oli bubi. Omuntu yennyini gw'oyamba bagamba gw'owonyegere yali kusamba. Omuntu oyo yennyini gw'oyambye kaakati wajja kuyitayo ebbanga ttono nnyo yennyini ataakwefuulire. Weewunye n'okwewunya n'ogamba ono omuntu bulijjo gwe nnyamba yakoze ekintu kino. Tufuna frustration ne disappointments naye ebintu ebyo byonna tubifuna mu bantu be twali twesiga. Kuba omuntu gw'oteesiga omuntu gw'otamanyi
tewali ngeri yonna gyagenda ku disappointinga. No way. Naye omuntu guweesize n'ogamba omuntu ono kamuterese ebintu byange bino, omuntu ono kamuwole ssente, gwowoze ssente oyo ng'otudde ogenda zimubanja ng'oyimiridde, nga wakwata bulungi ssente zinajja n'akugamba munnange ndi bubi, nina ekizibu bwekiti, mbadde njagala kusiika chipusi naye ngenze okubaliriramu, neetaaga ekkalaayi, neetaaga ekisenamu, neetaaga butto, neetaaga bwe, nti ssente meke zonna, nti njagala emitwalo 3, n'okwata emitwalo 3 n'ogamuwa. Okuyamba okwo kwokola kugenda kufuukiramu ekizibu. So tugamba tutya, buli bw'oyambanga omuntu to-expectinga nti olina okufuna ekintu ekirungi okuva mu muntu oyo, wabula buli bw'oyamba omuntu gamba ekyo ekintu kyenkoze oba okuyamba kwenkoze nkuyambye olwa Katonda. Katonda yajja okusasula, wabula omuntu tagenda kusasula. Ne bw'oyagala otya ne bw'oyagala otya, omuntu tagenda kusasula. Kuba buli muntu yenna, ngenda bawako example y'abantu abali mu kooti. Omuntu ali mu kooti ng'akayana ne munne balina kubeera nga baali bamukwano mu kusooka. Balina okubeera nga baali beesigangana mu kusooka. Tewali muntu yenna gw'obeera naye mu kooti nga mwali temukolagana. Ate mu kooti abantu abayimirira awo, ono awakanya n'ono agamba nti ndi mutuufu, n'oli agamba nti ndi mutuufu. Abantu abo bonna abawakana nja kuyita kuwakana, oba abagamba buli omu ayagala okusinga, kubeerako amanyi ekituufu, ate kubeerako omutuufu, ate kubeerako omuntu alimba. Nnyo oyinza okyewuunya nti omuntu alimba ate ayinza okuwangula omusango kuba abeera seeti. Agenda okugamba nti akunyagako ekikyo aba amaze okwetooloola. Gw'ogamba nti kogula ebintu olekaawo, yebo ebyo bennyini byogula byoleka ate yabikolera empapula. Ne mugenda mu kooti ng'ekintu ddala kikyo, tokirinaako mpapula, wabula ayagala okikumpanya ng'akirinako empapula. Mwegendereze abantu. Ate ekyo tekikujja ku bantu, wabula abantu olina kuyiga bayige nti nkuyamba naye siina kyenkwetaagako, nkuyamba Katonda asobole okubeera nga nange aŋŋondeza ebintu ebiganye oba ebintu bye nnaayitamu mu maaso eyo gye nzija. Naye bw'oliyambanga omuntu n'olowooza nti omuntu oyo naawe bw'olibeera mu kizibu ajja kukuyamba, ogenda kubeera otowanikako ate kankusabire oveeyo era osuubule ennyaanya nga tolina kyozikozeemu. Saagala kummanyirira bwereere, njagala oveeyo nga tolina kyolaga nsi kino kyokoze. Ogambye oli malungu gukwokya oguwulire. Pozi ngono jja naaga agatengi gabaweera obwereere ge bambaza embwa.